Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tugenze mu Ndobeso olunaku lwaliro lwakutaano nnaku za mwezi 2 mwezi gwa 8 mwaka 2024 BTFM. Hello, jebale ko nyabo nzamanya gange bampita mukunja wa Beat Farmer mu Ndobeso wano mu program sisimuka mbadde wangambye nkukubireko. Nsonyi sokuwuliza sebo. Kale nyabo. Nange nina obuzibu taata. Nze bampita nalwoga. Naye nali nkolera eno mu katale. Nina mukyala neighbor wange nga bamuyita Nabukala. Yatambula n'agenda nti twali mu katale nze nga ntutunda mu midaala tunda byennyanja. Ani ng'atunda ebyennyanja? Nze. Naye omukyala oyo alabika alina bye yankola. Usanga agenda siina mirembe taliiwo. Kati simanyi mbadde nsaba omundobeseze kuba ebintu binuma mpuliranga ebinunamu omusaayi bankebera mu ddole tebalaba ki. Kati simanyi. Gwe lwaki olowooza nti ye yabikkola? Kuba twalingawo ng'alowooza era nze mulemesa kuba nze bye nakolanga ng'alowooza nze mulemesa. Kyova olaba nange muteebereza okubaako kyakola. Kati yagenda wa? Simanyi gye yalaga. Alina akatale akalala gye yadda? Oba tetumanyi. Kati gw'obadde oyagala ki ekyaddala? Nsaba kumundobeseza ndaba oba kituufu kyalinawo omukono mu bulamu bwawe. Kati namukuwa n'oyogerako naye? Nsaba kuwuliza byayogera kyagamba. Beerako ku ssimu tovaako. Yani? Nabukalu. Ate gwe? Gwe nalwoga. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale. Hello. Nabukalu. Nabukalu. Hello, myogera nkuwulira. Nabukalu oba oli ludda wa? Ate kyetaagisa kumanya gyendi. Anti ndi eno mu katale naye mbadde nina kye njagala onnyambeko. Yogera oba oyogera mbuulira. Ekiri mu katale eno gw'olaba twalumbirwa ekintu. Ekiki kyoyogera? Twalumbibwa ekintu kibba ssente, ekintu abantu kiringa ekibanywamu omusaayi, kugambye kiri mu katale era neebuuza gwe nno ye kati okolera wa? Navaayo ddeyo ne mpona ebyo ebitale byammwe ebyo birimu abalogo ebirimu amasitaani ebyo nanze nabiraba dda. Okolera wa? Mbadde njagala nkulabeko tubeeko byonjeka onnyambeko. Ndeko oyagala kuddamu ku binsindikira leka munnange biri byali biwanvu ndekera ddala nali nfudde. Byali bintutte ebintu ebyogeranga abantu, ebintu ebiwulugumanga enjovu, ebintu ebiwulugumanga ki bannange, ebintu nebikunywamu omusaayi bannange. Ngenda ku musawo nze nefuna omusawo ye yannyamba nannyamba namponya sinza nakudda mu katale ako saagala kirano. Yakuwonya atya? Wabula taayagadde nsokole na bigambo bingi mbere mu butale bwammwe bamufa bamukola mutya mwe mumanyi tonsokoola. Gwe nkugambye embeera gye ndi mu mbi. Wabula ndeka tewali nsokodde nze kasa nawo n'akatale kammwe mukabeeremu oba mufa oba temufa oba mukola mutya buli omu yerwaneko lulwe. Kati yabikujjamu atya? Nkugambye gundi tonsokoola si kyonjagaza. Nkugambye ndi bubi kati onantwalayooko. Nkugambye ndeka ebintu biri biruma, ebintu biri biranya, ebintu biri bibba ssente bibuza omusajja ne bwabeera naawe talina kyasobola kukola buli kimu kiba mu nnyumba. Nze nali nfudde. Gwe
omusajja nantekako eddagala naŋŋamba kolola nenkolola ebikere bibiri ne biyita mu kamwa banyiza nanteeke maama nenkolola ebikere bibiri obukere buno obuto bwe buti bwona nga bunaanuuka buti ebikere bibiri naŋŋamba nenyiza eminya nonyiza emiki eminya ne ginva mu nnyindo eminya ebiri bannange ebyo ebintu ebiri mu katale abaani yaleeta olumba olwo simanyi ate kakati bwoba weetambuliddeko obwazze no wa musajja ono olina okufuna omuntu gw'ojjako ssente gwewolako ssente anti kakati obuzibu kakati ate ono yali neibawo ono ow'ebyennyanja ate yali mu mbeera mbi anti namwewolako ssente nange nafuna gwe neewolako ssente namwewolako ssente nga njagala ebintu bidde gyali buli omu yeetaasa lulwe nemwewolako ssente nenzitwala ewo omusajja bwe yali aŋŋambye ne tubikola ne bidde ewuwe kati naye oba ayagala nga naye afuna gwe yeewolako ssente ng'afuna amuvumula ng'abajja wa musajja oba naamula simanyi wabula sinasala nakunteekana mu bintu byammwe nga naye amuwonya bwe bityo naawe kati gwe webafuna ssente n'obimusindikira gwe kasa weewola ssente ku muntu ng'obendewo omusajja ng'akujjakeo kyekinde omuteego ogwo wanaawe ogusindikira omulala gwe kakati nzije ddi ontwaleyo wabula sookondekere eddala ndeka kintabuli ky'omuziki ekisinga ku biiti fama eddakiika zo ziri 22 ezakayita ku ssaawa emu bannange omuntu akolola ebikere mukama katonda nonyiza eminya naye bannange ensi erina ettimanyiza abantu baloga omuntu ayinza omuntu ayinza okuloga nobanga buli wolaga buli mutu baga nti ano gundi akyuma empitambi nazo nga dogo omuntu nakuloga empitambi atogaana ensisimuka ennyuvu buli ku makya n'omukunja nakacwa n'omooti Beat Fama ekintu ky'omuziki ekisinga noti nya emunya 2152 noti 5 ne noti nya emunya 2152 kati aba WhatsApp ku noti 752 2379 nkaga musatu amoti abuuza ndi ddala kituufu omuntu asobola okuloga n'ogenda nga okyuma empitambi ate okololera wagudde mu ttooyi nga tewategedde Spice Diana ntuyo zange dakika 26 ezakayita ku ssaawa emu kituufu omuntu bamuloga n'agenda ng'awunya empitambi oba tuwulira biboozibozi kufe ababiri mamooti tukufaananira abasawo abaganda amwe era wuli yabuuzizza kati nange kukyeyabuuzizza kati gwebuuza nange mbuuza gwe kati bitabusi wangi ojja mukunja wangi sebo webale kukoleza kojja wange mukunja ne nakakya omulungi ennyo esebo ne mwami Amooti muna komedi bannange weyali ekalanga naye tusaba kusabya Amooti olifuna obudde nga coronavirus aweddemu ekalangala okumewo nja kukomawo mukama kamunagera Godfrey omusayi gwa Yezu Kristo yagula kuyima omwerera azaalibwa abangonge kakati bannange kyobola bakojja mukunja abantu tebakyayagala kuwola kuba kakati mukyala munene yamutaaza ekimbe ate nakimuddiza naye museena abantu baagala ki nkugambye wangi jabaleko muuku kale ntawume nayangadde kituufu omuntu basobola omuloga n'agenda ngawunya otimuddekale nayangadde bonna n'abaana bange bannange kisoboka abasuumuzi mwasuze mutyanze mage matugga banaye mukazi ngaalabye musindikira ekintu naye kasita akitegedde olinaye yali yeetaaza kati naye afune gwe yeewolako ssente kasita abitegedde agenda amwegayirira amugamba amutwaleyo oli yamujjanjaba amutwale naye bamujjanjabe naye nga mwasuze mutema balituweereza baswiti kintabuli ky'omuziki ekisinga mukunja yesebo webale kuweereza kale munnamasaka tikyassa dowooza ekyanda mukaaka naye nze ntidde abalogo munna katoganga oli mubaato nga balabo naye nga kituufu omuntu bakuloga n'owunya empitambi
kile kisoboka abantu balogo kyasamwe bunakuume ate ng'otambula abantu babuuza ani yasitamye wano gundi bamulozi naye ogendera ebiseera ebisinga togenda okebera wansi w'engatto ng'olina we wagalinnyiddemu